Documents that are not clear, but olunaku lw'eggulo Speaker Parliament yajjomba Kalubaga North Moses Kasibante ku bumyuka bwa ssentebe w'akakiiko akalondoola ebitongole bya gavumenti Kakosase akaamulondebwako Nampala oludda oluvuganya gavumenti Ibrahim Ssemujju Nganda. Yadde nga Ssemujju yasabye Kasibante akyusibwe okuva kakiiko akakakasa ababa baweereddwa gavumenti emirimu aka Appointments Committee. Speaker yabigaanye bw'atyo obumyuka bwa ssentebe bwa Kosase ne bumuyita mu ngalo. You have already said we shall ask no Honorable Kasibante will serve on the Appointments Committee. Ssemujju ne Kasibante baategeezezza nga bwe bagenda okusisinkana mu Speaker beemulugunye ku byasaliddwawo. Kati ab'oludda oluvuganya gavumenti bakyakalambidde ku kya Kasibante okumyuka Mubaraka Munyagwa ku bwa ssentebe bwa Kosase nti kubanga amateeka ga Palamenti gabawo obuyinza buno. Whatever the problem is, we will have to go to her and understand, because Kasibante, as a member of Parliament, has also his rights and has to follow the rule. So if there is something which is not known to us, she will give us why she has to insist on appointment committee. Nga independent member, nasalawo ku njuyi ebbiri eziri mu Parliament, ruling party no opposition, kukolagana na opposition. Era choice yange nenjitegeezaako leader of opposition ne chief opposition whip. Era mu nteeseganya n'okwogeraganya wakati wa lopo ne ofisi ya speaker manyi nti speaker bamutegeeza dda. Wabula akulira oludda oluvuganya gavumenti Betty Awolo Chan ategeezezza nga bwe bajja okwongera okuteesa ne speaker okulaba ng'akyusa mu byasaliddwawo. So ours is just about, understanding from her. There could be an issue that she wants to put forward. So it's not about challenging. Ochani agamba Kasibante si mbaka atalina kibiina asoose okulondebwa ab'oludda oluvuganya ku bukulembeze bw'akakiiko konna kale nga yeewuunya lwaki ekya Kasibante kyafuuse ensonga. I still hope this is not so special. Kampala sometimes seems to be too special. I don't know if Honorable Kasibante is very special. We wait to hear from her. That is all we can say now. Bwe mumala mu kitongole emyaka mingi enkola naye efuuka etteeka. Enkola ebaddewo nti ab'opposition n'aba NRM basobola okuddira obukulu ne babuwa independent akolagana nabo. Era mu budde eri wabadde ba independence bangi abakulembedde obukiiko, mukimanyi wano waliwo kati mukyala Beatrice Anywa ali eri akulembera kakiiko kusaidia NRM. Mu ngeri y'emu bano bategeezezza nga bwe batasuubira Abdu Katuntu kuddamu kukubiriza kakiiko ka Kosase nga Munyagwa kati yalina okusalawo oba amuleka amuyambeko oba nedda. Olunaku lw'eggulo Speaker yategeezezza nga Katuntu bw'alina okumalako okunoonyereza ku mivuyo egyakolebwa mu banka z'ebyobusuubuzi ezaggalwa. Tetusuubirayo muntu yenna gwe bataasomye lunaku lwajjo ku bukulembeze buno ate kujja mu maaso gaffe ng'atukulembedde ti atutuuza mu lukiiko okujjako ng'afunye obuyinza okuva eri obukulembeze obupya obukulemberwa Honorable Munyagwa, atusuubira ne Honorable Kasibante ng'olukiiko luno lumaze okutuula wakati wa lopu ne Speaker. Naye kye tumanyi nti okuva olunaku lw'eggulo bwe bamulangiridde ye ssentebe w'akakiiko ka Kosase mutya bw'anaatambuza emirimu gye ekyo tujja kimulekera. Alina n'eddembe okuyita mu mateeka gano n'ayita Mwami Katuntu nti jangu otuuleko leero ku kakiiko ka Kosase ekyo bakiyita co-opting. Mu kiseera kino akakiiko ka Kosase kakyawumuddemu era ng'ekirindiriddwa kwe kulaba ani anaddamu kakubiriza ku Munyagwa ne Katuntu. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.